Gavumenti yakuteekawo obutale bw'ebyemikono mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kaweefube w'okutumbula ebyobulambuzi munda mu ggwanga. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi agambye nti enteekateeka eno yakutumbula ebyobulambuzi era nga ku mulundi guno etandikidde mu Busoga. Obutale buno obuyitiddwa Basket Market oba obutale bw'ebibbo bwakutumbula ebyobuwangwa era nga buli kitundu kya kubeera n'ekifo ekyenkalakkalira abantu mwe basolooleza awamu n'okutundira ebyemikono. Twagala bannayuganda buli tawuni eri mu Uganda tugulewo street emu bannayuganda ko baleeta ebintu bye bayiyiza bibaluse ng'ebibbo bibaluse ng'obusero obutebe bwe babaza mu magezi gaabwe ngoma bazitunde ku street kubanga ebintu ebyo babajja bina history yaffe nga babitunda bayoregereganya n'abalambuzi baffe aba mu Uganda n'abalambuzi baffe bali international. Kaweefube w'okutumbula ebyobulambuzi munda mu ggwanga yatandika omwezi oguwedde mu maserengeta g'eggwanga era nga kati ayolekedde Busoga. E Busoga abakungu ab'enjawulo beetabye mu kaweefube ono omuli bannabyabufuzi, abayimbi, ab'ebyobuwangwa okusobola okuteeka Busoga ku ntikko y'ebyobulambuzi. Minisita akulira ebyobulambuzi mu bwakyabazinga bwa Busoga Allen Namutamba ategeezezza nti ku mulundi guno Busoga etaddewo ebyobulambuzi eby'enjawulo era nga bye bimu ku ebyo eby'enkizo mu byabuwangwa eby'Obusoga. Oweekitiibwa Namutamba ategeezezza nti ng'oggyeko ebintu ebirabibwako n'ebyo ebikwatibwako, Busoga ekyalina ebyobuwangwa by'obufumbo ebyennyumirizibwamu. If you do marry a Musoga woman, will not leave your home because you're poor. Abasoga, they will come in your home and they will get married and they will be in your home forever. Abasoga tibanoba kubanga oli mwavu. Abasoga bafumba musaada. As long as the man you're there and you're availing what is responsible for the home needs and daily needs, a Musoga woman is always patient in a marriage. Okulambula Busoga kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 28 okutuuka nga 3 omwezi guno era nga abalambuzi bakulambuzibwa ebifo eby'enjawulo omuli ensibuko y'omugga Kiyira oba giyite Source of River Nile, ensozi ez'enjawulo awamu n'awaziikibwa Bishop Annington. Olunaava e Busoga, enkola eno eyatulambule yakutwalibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga ku mulundi guno edda mu bitundu ebyakyoli omwezi ogujja. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.